Kansowe ebyapa. Kasubi kamu awedde byapa 78. Byapa bimeka? Muyindi agaba eyo kasubi kamu buwama. Ebyo nanga bwobiraba. Kino kyani kyenguddeko. Mukyala Namugumya. Onani mukyala Skobia. Onani mukyala Namirimo. Onani Mr. Seguya. Ono mukyala Nansumba. Ono mukyala Mwami Nsamba. No mukyala. Ono mukyala nsomako limu mujja Babega. Ono mukyala Nabakoza. Mwami Lubega. Ono yali client yasooka ku estate eno. Kati ngendo omukono gugenda kukaaba kusayiningira transfer ndozolira. Gugenda kaaba. Mwami Lubega. Ebyapa bikomyewo. Ebyo bye tukola. Ebyo tukola ki? Kati tuli mu kulwana. Buwama mu bbanga tonagenda kufuluma. Olyoka ondabire. Ono Kasubi kamu afulumye. Kati kawedde. Tulabe buwama bwakola ki. Naye bw'atintanye omulala. Uli otya? Mukyala Nandawula. Ekyo kifaanana kitya? Byonna era byebimu. Kuloti 1584. Nyina mu client ow'emyaka 19. Manyi kitegeeza ku myaka 19 okubeera ng'olina ekyapa. Land title. Myaka 19. Yagenda ku kyeyo nga myaka 17 n'alimba emyaka. Olwatwiseyo n'agamba Mwami Lugonvu buli gye mpita baŋŋamba abangu ayagala ettaka eriryala alira bakasajja ako. Bakayita Lugonvu. Bwe kaba tekalina kajja kugamba nti tekalina. Bwe kanaaba kalina kajja kugamba lye kalina. Kati Mwami Lugonvu olina wajjangu nkuguza empambire. Jangu nkuwe ku mpambire. Milioni 7.5 ku 5. 14.5 ku 10 kibanja mpola nkikkiriza ate nga oba osasula cash. Njogera. Ebyango bikola ki? Obimanyi. Mulongo. Asasula cash 12 omuwa. Aya basi. Eyo offer. Nze bwenkya mukamba bubi. Omanyi balina bagandi waliwo omusajja yasitudde omukyala yabadde ave Buwarabu. Namubeba namwerigira kanti kadama bwagira atama. Kati nange bwenkya mukantama. Nsobola n'okugaba ebyobwereere. Nenge ebyapa bikomyewo Kasubi kamu. Alhamdulillah mukyala Namusoke. Ekyapa kyo kikomyewo niba nange nakifuna. Nange nafuna ekyapa kyange mukyala Namusoke. Oli ku plot 1588. Tugenda kusayininga ne bwojja kati wolabidde video nojja nono n'ekikyo. Nteekako buteesi mukono nenkuwa transfer. Byebyo ono Kasubi kamu akoze ki? Afulumye. Yenna eyasooka n'asembyeyo yenna tumugasse wamu. Bwe tutyo bwe tukola. Kati tuyina mpambire jangu tukuwe mpambire. Mpambire wasava mpambire walungi eddoboozi lyo liwulirwa. Kuba essimu ya kampuni obagambe nti ndabye Mwami Lugonvu ng'asaba okulula ebyapa. Naŋŋamba mbagambe ssente ze nnina mumpe poloti empambire. Bwe bakubuzaabuza bagaye nti agambye nti agambe abadde akyamuse mutuwe. Okukyamuka kukoma ddi? Simanyi. Nze ekyamuse. Kuba essimu ya office 0700 63 nera 63 esembya ya 37 0700 63 33 eyo ya mpambire. Bino byo bikoze eki? Buwama tulindemu naye tugenda mukolako. Kiwooma Nicholas Nambeya. Gwe dola wange musinguzi wange kino kye bayita ekyapa okudda.
Mukyala Jessica none ekyapa tindi wa bbeeyi nnyina ewange kola basingira nazimbye na mukyalo eyo walo si mukyalo tuli mu Bwama Town Council ate kati wenkuwa wano mpambira empigi kati wenkuwa kube simu bakuwe ttaka ate gwe kakutande ng'oziina mu kashi kakutande ng'okola ki onjagaza ki bawe simu 0700 63 nera 63 37 0700 63 nera 63 37 Operation Lugonvu taleka muntu muzigo abasi wambonyabonya muzigo manyi omuzigo bagubonyabonya bw'otanyiiga tova muki Operation kunyiiga Lugonvu yayina ebifuna ate mwebala abantu bagamba abantu olyaga nti baŋŋambye gw'olina okunguza ettaka ekyo ekintu okimanyi baŋŋambye gw'olina okunguza ettaka mwami Katumba Charles yapa nga mpulira oyina bingi wagula nyingi yagula 2 abankima bakoze sente byonna byakomyewo ate byeriraanye 1559 tebyeriraanye ali wanjawulo ebyo gye bayita enki enkima kikyo njagaza nta njagala simu yokka ng'egamba nti nga bwe bafunye ewaabwe nange kangwikirize nfuna akaki tandika ne sente z'oyina bagenda zikusaba nga tunagulira abantu nnyama ya Easter gwe weegulidde kaki abo boogulira bbiya ne banywa ne batamiira ne batenda erinnya lyo be bagenda okubuuza nti paka kati akyali muzigo sente yazikolamu ki sigine kyaziruma bye bye